Sewa na dinyamu male. Weteleza bulu. Wafula dem. Na kutekeri waso kusonga male. Na kutekeri swali. Na kuteka kulai. Na kufuna bulungi chumuli. Na weteleza. Na leta cross. Na magole mama. Na magole. Finale. Na kuzambe goalkeeper ufende kulai. Simile na kusuya. Na bakupa Elakas. Moses Elakas. Alikiriza. Asare mupiri satu. Ayingira netawe. Elakas. Ayingira netawe. Na magole. Na magole mama. Na magole mama. Na tibabu finale. Isaac anazenda na bakuba gole yakubiri. Dennis Chimuli. Ainentumbwe ringe ya mukutu. Wazaza bangi. Na kusima murungi nyenje. Na kangamu Abdurrahim. Natusema katina bebisini na kama goalkeeper afaina na agenda yetu vile kwa picha goalkeeper ngaribu kwa picha na mkubwa gole namba 2 mkubwa gole namba 3 Sentenge tuguwangudde golo 3-0 naye mupira gya kwawete gibeera myangu naddala ku season zino West buli timu ebeera yeetegese kati omupira gw'okwawete gubeera mwangu era twebaza Mukama tusobodde ogunona tegubadde mwangu era kubanga wetuba tuginze tumisinze chances kitegeeza wabaddewo obutategeera bulungi kisaawe nakyo kisobola okuba nga kitulemeseza kubanga waliwo emipiira egimu ogubadde nga gukuba nga tonneetegeka nti gugenda situka ku speed oba mu direction ey'enjawulo ne gugenda awalala. Mpira guno gwetaaga gwa Uganda Matters kubanga olw'ensonga nti gwe mpira gusigadde do or die game. Kitusuubira kuba nti otunulira nti abasambi bonna aba Bugema University n'aba Matters tufaanagana kuba nti enjawulo eriwo ku transitinga game no gender standing kisobola okugamba tugenda kukitereezaamu ku game tukomewo nga tugamba nti Uganda Matters tugiraga nti nno twatereeza ensobi zaffe tutasobola mu game yaffe eyaggwa era kiraga nti Bugema University esobola okumakinga sure nti ne leadinga group table.